mbuuzi. Namuleme Joyce maama wange yali maama wange kubanga kati mugenzi era bazaalibwawo Lubanja Mityana. Okay, Lubanja Mityana. Abakadde ababazaala be baani? Taata we yali ayitibwa omwami kubanga kati era mugenzi baali bamwita omwami Zakayo Nyanzi. Era yeebasaawe Lubanja Mityana. Ate maama baali bamwita omukyala Eseza Namukasa naye mugenzi mu biseera bino bamuziika Kalangaalo. Wano mu ngalo zange nkutte olutambi oluyitibwa mpa omutima. Mpa omutima nga woolaba. Olutambi luno lwayimbibwa Saala Birungi. Kati mu programu yange ey'emabega nakolako program nga njogera ku Saala Birungi, Livingstone Kasozi, Ssalongo Herman Ssemakula basudde ne omukyala Namuleme. Kubanga allegations before nti Herman basudde yali ayimba Saala Birungi mu luyimba olwo olwa Namuleme n'ebigambo ebyo ebyagenda mu maaso nga bitambula. Kale bwe gutyo nenvaayo nenkinoganya bulungi nti Saala Birungi si gwe baali bayimba. Weewaawo basudde yali amuyimbyeko mu luyimba bayimbi bannange. Nti yali amuyimbyeko mu luyimba emabega naye yali tayimba Saala Birungi. Era nembalaga nti ne Livingstone Kasozi naye omuntu gwe yali yeebaza mu luyimba olwa Namuleme olwa Duniya Weeraba abaluzira Herbal Research Station nti mukyala Namuleme munnange nkwebaza munfuddeko ne mumpa eddagala ery'enjawulo buli kadde. Nembalaga nti yali si Saala Birungi kubanga Saala Birungi Saala Birungi yeddira Mbogo era erinnya lye ery'ekika ye Namuleme liirino Saala Birungi Namuleme. Olutambi baluyita mpa omutima gwe kuliko gwe wange mpa omutima ansanyusa obulamu ne kubeerako ekintabankanya ememe katale ne zinsanze lwe lutambi luno lwagulibwa Tubro Music Sounds. Kale bwe ntyo nenzija nenzitanya ensonga zino nembagamba nti Herman basudde oba yali ayimba oba avuma omukyala eyali owaluzira Herbal Research Station. Oyo omukyala eyali nagaga eyali ateeka mu bayimbi ssente. Ange era nabalaga nti okusinzirira ku enfuna ya Saala Birungi ate yali tasobola kupokera Herman basudde ogwo omusimbi gwonna basudde gwayogerako. So omukyala gwe yali ayimbako olunaku lw'omukaaga wiiki eno nabaddeko mu bitundu by'ekikandwa eyo nga ngenze okola emirimu gyange. Bwe ntyo eyo gye nasanze muwala we amanyiddwa nga Nabbunje Jalia. Nabbunje Jalia mukyala musomesa ali mu bitundu byeyo gyakolera emirimu gye era nga ye mu maama we muganda wa omugenzi Joyce Namuleme. Joyce Namuleme bazaalibwa Lubanja Mityana nga bakadde be bonna kati bagenzi kuliko Nyanzi Zakayo eyaziikibwa e Lubanja ne omukyala amanyiddwa nga Namukasa Eseza ono yaziikibwa mu bitundu by'e Kalangaalo Mutetema nga adda e Namutamba. So nga nno ye Mutetema gye twaziika oba Ssalongo Godfrey Muwaya eyakuyimbiranga Kayanda eyo gye yaziikibwa. Kale bw'atyo ono Joyce Namuleme Herman Ssemakula basudde gwayimbako egyazaalibwa bazaalibwa abaana 6 kati basigaddewo oba 3. Kale bw'atyo Joyce Namuleme mwana muwala twakoze naye interview mugenda kuba mugiraba era ndi mu nteekateeka yangambye agenda contactinga mami bampeereze ku bifaananyi bya Joyce Namuleme tubeere nga tusobola okubeera nga tulabaka at least ku mukyala oyo. Kati Joyce Namuleme yali mukyala mugagga nga we mbagambye nti yali waluzira Herbal Research Station be bantu abasookera ddala okukola eddagala eriweweeza
ku kirwadde kya mukenenya era yayamba abayimbi bangi. Yatandikira business eno yagitandikira Luzira n'amaliriza nga agitadde Mengo ku social center nga wakolera emirimu gye. Joyce Namuleme mu bugagga bwe yali awangalira Mutungo Bina era waafa bamuziika Mutungo Bina ne Basentongo yali musawo mu ddwaliro Mulago naye nga ye yasooka okufa ate oluvannyuma n'agobererwa ono Joyce Namuleme. Kati ye Joyce Namuleme we baafa era babaziika mu nnyumba yaabwe kubanga gaali maka ga bbeeyi. Era bakugamba nti abaana bali baali baakuzibwa abaana ba Joyce Namuleme kyekintu kye bagamba nti tutendeka abaana tubangule abaana, naye ebiseera ebisinga nti kirabika mukyala Joyce ekyo yali teyakikola nti nga n'abaana okwasosietinga n'abantu abalala kyali kizibu nnyo, kyali kizibu. Kale bwe kityo Joyce Namuleme n'afa. Okufa kwe weewaawo waliwo ebigambibwa nti yali mulwadde wa bulwadde obwo bwe yali ajjanjaba, naye ate nti ye okufa kwe yagwa mu kinaabiro era teyadda ngulu, bw'atyo n'alugenda Joyce Namuleme ne bamuziikaawo. Naye oluvannyuma abaana baatunda awo we baali babeera Mutungo Bina we baabaziika, kati nga ebisigalira byabwe ye ne bba Sentongo nga balina okubeera nga babijjawo era kwe kubijjawo ne babitwala Kayabwe kubanga na bategeezaako mu previous program nti yaziikibwa Kayabwe. Kale bw'atyo yoyo Joyce Namuleme. Program nzija nayo mu bujjuvu eya muwala we nga atuwaako ebyo ebimu ku byamanyi ku maama we era nsuubira anytime yinza okutuukako we baaziika Joyce Namuleme. Omanyi bino ebintu we tubanga tuli baakusitula kisaawe tugezeeko okulaga abantu sayidi endala gye bataategeera. Kale bwe gutyo olwo lwali lwa mukaaga. Ku luno programu eno eteekebwamu ssente aba Be Safe Hotel and Bar abo basangibwa Nsagu. Bakugamba nti genda obeere nga osanyusa obulamu, owummuza ku bulamu, ebyokulya n'ebyokunywa weebiri kw'ossa n'ebyensula. Ekifo kyakoleddwa nga kya mulembe, osobola okubeera nga oli very comfortable, security weeri, omuziki weeguli omuseneekerevu, ebinaabiro biki ebiyungu bintu bya mulembe. Baatukoledde standard eri gye tulaba mu mawanga g'abakyeruppe, bye tulaba mu firimu, ate munnaye bye batuleetedde wali Ensagu ku Be Safe Hotel and Bar. Kale genda osanyukiraawo era nategeddeko nti buli mwezi at least tugenda kubeerangayo n'abayimbi ba kadongo kamu abagenda ogenda nga basanyuseeko ku bantu. Kale bantu bange tuettanire nnyo ekifo ekyo, kiriko mabbali g'ekibuga naye nga kifo kiri waffe okubeeramu. Tulina New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Kati ku Sunset Arcade woyambuka ng'omalako New Health Link woba oyambuka ng'omalako Health Link Pharmacy ku mukono gwo ogwa right edduuka lyosookerako n'ekipande oba okiraba New Subs Fashions. Hajjati Namatovu Fatuma wali okubeera nga akukwasaganya abo bakolagana ku byakwambala, bakwasaganya nsonga ya kwambaza bakyala abasiraamu n'abatali. Kati tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Alua Park ku Wilson Street. Ova ku New Pioneer Mall odda ku Wilson 1 wogivaako odda ku Health Link Pharmacy. Kati yambuka amadaala, engoye empya n'enkadde, ekikula kyonna gwe kyoyagala weekiri. Kiyinza okubeera nga lupya naye nga te luli mu modo gwe gyoyagala, yeyo New Subs Fashions. Kati Kikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku 7. Abo nabo bali ku byakusomesa mwana wa Uganda badde ne boarding arts ne sciences IT bamutaddeko nnyo essira ku Kikaya College. Then ku vocational buli course y'omu mutwe bagitaddeko essira. Nkusaba nti twala omwana babeere nga bamubangula. Twina Twinex International bali
abaali wali Bulaga ku lw'Emityana abo basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu badde ne boarding. St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono Plan B Records eyo eri mu Bende naye nga abantu abali mu bende eryo mbasaba nti munoonyeeko ku bantu bano mubeere nga mubawa business. Kati gwe eyeetaga ennyimba zino osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange. Weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Kati enkola ekusingira obwangu gye tukozese yeetaaga maziika bivulu n'ebintu ebirala naawe osobola okuntuukirira. Kati gwe eyeetaaga okubeera ng'olanga business yo nkwaniriza nti jangu tukolagane. Akakatono k'onooba ompadde ke tunaaba tukanyizaako oba oliawo kayinza okuba nga kangattako katono kazira oli kale muntu wange bwe ntyo bwe nkugamba then abangoberera ku WhatsApp namwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo bentawanya okubawa link ezo ezazi programs zino naye era gye bujja ndooza link zino yagadde namwe munoonye kubanga kati muntegedde nti gyendi. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Olunaku olwo olw'omukaaga saakomaawo olunaku nalutandikira ku kyalo Bowa Kikuba Mpanga Namayumba ebeera Nakaseke District Semuto Sub County ew'omugenzi Joseph Kawoya. Joseph Kawoya yafa 2004 n'omukyala Nabwonso Maria. Nabwonso Maria yali mukyala musoga weiganga. Abo be bazaala abayimbi Senior Woman Irene Nakito eyali mukyala wa Dr. Fred Sebale kwosa mukyala omulala Josephine Nakayiza. Fegwe twakazaako eria Fiona Nakayiza. Josephine Nakayiza yoyo yali mukyala w'omugenzi Fred Mbalire Kateteyi era yoyo eyafiira mu kabenje ako. Kuliko Rose Nakasujja yali mukyala wa Mulindwa Vumbi era yakuyimbira mu luyimba Enganda Teziyamba nti mulamu mu abantu ankudde kanjogera ebyo bye muzzemu ntyoboola yali Rose Nakasujja. Mu maka ge gamwago mulimu ne Nakalembe Jessica oyo yali mukulu w'aba Senior Woman Irene Nakito. Omukyala oyo ye yali mukyala wa Bisegerwa. Omukyala wa Bisegero yali nanyini Indicap C&C Happyland kati obudde buno gye bayita Big Bar era oyo Bisegerwa ye taata wa Sofia Nantongo naye yafa 1997. Ngezaako okukuŋŋaanya omwaka 1997 era ngenda kujja ne story yaagwo ennene. Ngenda okuba omuko nga munene omwaka 1997. Kale bwatyo era mu makaago gennyini ewa Muzeeyi Kawoya ne Nabwonso mwe muva ne Eliasaf Kibulige eyali owa Nankasa yali mukubi w'engoma eŋŋanda era bano batoobe gye baatandikira okubeera nga bakola emirimu gyabwe. Kati oyo era yamala n'akola ekibiina ky'amakuge Gita Singers. Kale geego amaka mwenakyala nga ngenze okulambulako ku bannaffe bwe twabateeka kubanga Senior Woman Irene Nakito enaku z'omwezi nga 2 ogwokuna 2017 Muzungu David Saalongo Suna Ben Saalongo George William Kyagulanyi Lule Musoke Mubiru Thomas twalina mukwano gwaffe Kajubi James Omusenene then twali era tuwagirwa mukwano gwaffe
Charles James Mugenyi Smart, Mzee Kabyanzo, Bajjaki Kizito, Dr. Buwemba Abbas, Haji Wamala Cholaba bakola omulimo munene. DJ Kikofiira okulaba nga tuddabiriza ekijja kya mukwano gwaffe Senior Woman Irene Nakito. Senior Woman ye yazaalibwa 1973 yafa 2010. Oyinza okubalamu awo emyaka gyali emeka around 37. Then ne mubeeramu Fiona Nakayiza. Fiona Nakayiza yafa nga 2 ogw'omukaaga 1997. Jjukira akabenje okwava obuzibu baakafuna nga 11 ogw'omukaaga 1997 wali ekabaale Bugonzi. Ye Hamani Semakula basudde n'afiirawo ku sport, naye ono yasigala alwanyisa obulamu ennaku 9 bw'atyo n'afa. Kati era twalabyeko ekijja kya Jessica Nakalembe, emboozi mpitirivu, twatunuulidde ku baana ab'omugenzi Senior Woman Irene Nakito kubanga ababadde bamanyiddwa balala naye nga abatuufu balala. So bwentyo olunaku lwange olw'omukaaga tuwa yange gye nakola bwetyo bwe yali, naye nga navaawo ne neeyongerayo paka ey'ekikandwa Bambula gye nasanga omukyala Nabbunje Jalia Nalongo muwala w'omugenzi Joyce Namuleme Haman Semakula basudde. Eyo no we nali eyo gye nasobola okubeera nga nfuna ebintu bino ebyenjawulo. Teepu eno Freddy Ga mulanga gw'abakozi, mulanga gw'abakozi eno teepu ndowooza naleeterako ddala eziwerera ddala, era ndowooza wano wonna tugenda kubeera nga tujjuzaawo bintu bino. So bwentyo olunaku olwo bwe natambula, naye programu zino ngenda kuzibaleetera mu bujjuvu mubeere nga muziraba. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst, nkusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok, YouTube. Kati ku YouTube tekina kye kikujjako okusubscribing kubanga it's just a mere tap, okuliking a mere tap, okusharing a mere tap. Ebintu bino wetunakola wetugenda okubeera nga twongera ku Kadongo Kamo. Naffe ate abakola, kubanga ebiseera ebisinga bakugamba nti omuzinyi zino engalo ezimukubirwa ze zimuwa amaanyi okubanga ayongera amaanyi okubanga akola ekyo ekirina okubanga kikolebwa. Kale naffe bwe tutyo tubasaba nti mutuyambe mubeere nga ebintu bino bye tukola mubyongerayo mu maaso, mutwagaze ekintu kye tukola. Kale mujja kuba mutukoze bulungi. Abalanga naffe namwe mwebale, n'abapya tubaaniriza ku board, abapya namwe mujje tulange. Kale buli wiiki tujja kwerekerezanga tufuneyo olugendo obo tugende tukyalireko mikwano gyaffe abaatuva ku maaso, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Programu zino ngenda zireeta mu bujjuvu, era nze mbasaba ekintu kimu, 1K views mujja kuba mungasseeko kinene, oba oli awo nange nja kubanga nkola kinene. Bagamba nti atava ku mbaga ebiseera ebisinga atuuka mu bagoma. Kati nsaba bantu bange munkwatirire mbeere nga nsobola nange okutuuka mu bagoma, kubanga nja kuba nfunye ensonga lwaki ndina okubanga nkola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale tulinde programu zino, naye nga ntumiddeko mwena abangoberera. Mwami Kabugo Shafik webale nnyo, webalire ddala. Mwami Makumbi bangi bagamba nti Mwami Muzungu ng'olina abantu balubato b'otumira. Ekituufu ku YouTube bangi mungoberera, naye gundi accounts zammwe teziri mmanya gammwe. Nze kati naabategeera nti naye nga mukyala Jalia nawe zaawedde nanfuka awo ekikago nkutumiddeko. Mukyala wange namba ya Harriet nawe nkutumiddeko nti munange weebale nnyo, weebalire ddala. Mwami Rulese Bonza Massachusetts wanoonyezaako nno kinene nnyo, naye nga sisobola kufuna, nabadde very busy, very tight. Ennaku zino bintwala. Kale mubeere bulungi,
mweraba. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57.